mama teyandivuddeyo kwekyanga kyanga. Ate ekintu ekibi omuntu abeera omu gwe bayita whistleblower ne balyoka bejjayo kuba wavuddeyo abakazi balinga 8. Nga baagala ki? Nze nkugambe lwakuba saagala kuleeta ntalo nali badde nkulaga audios ze nnina wano. Leka kulimba. Leka kulimba gwanga. Audios mpitirivu nnyo simanyi mbeera Sudaani ate nze simanyi waliwo yaŋŋambye ali ettake waliwo ali Dubai mu Amerika alinayo oba kulimba nsi Eddie leka kulimba gwanga misana muganda wange nkugambye omusajja oyo kati ate n'omwami oyo tetwandi mugenzeeko nnyo olw'ensonga emu nti musiru nti mubeera ng'omanyi ozannya eddate mungi olina okubeera smart ekimala naye ekirala kye nafunye waliwo gayi wange bamuyita Lukwago yakulira nnyo okubayita ababiri amanyi nnyo gayi oyo basoma bonna gayi yaŋŋambye nti omusajja oyo eva yali ayagala nnyo Bafaluku bamumanye egamba ng'ayagala nnyo okumanyika yali ayagala nnyo amataala. Fifi yakoze ensobi emu Faluku. Fifi kye yakoze yazze n'alaga n'abuulirira muwala munne n'abuulirira omuwala we bwe yandyeyisizza kaakati gye bayita ttiimu rape ebiwalawala ebyo ebiringa rape ebyo bitalina magezi ne bivaayo nabyo biyinza n'okuba byafumbye bufumbi story kwegamba biswazaani Fifi bulijjo avaayo mu nsonga. Fifi by the way gwe following ennyo ensonga ezikolagana n'abakyala n'abaana atabuka nze mumanyi alaka ali feminist ensonga ezikolagana n'omukazi Fifi gwegenda zonna ozifollowing ezaba bujinga ezo azze azikomentingako ate tayagala nnyo biboozibozi bikwasaganya omusajja bamuyita Aleku ate yono bwagamba ate era nti simanyi yeyawukana ne Fifi olwa Bindeeba nti omusajja oyo musuubuzi wa ttaka ali ku Ntebe Road kati ate nagenze nengatta story eno omwami gye yampadde nenjigatta n'ono omuvubuka Waswa gye yayogedde ne Waswa yabadde anyumya naye yayogedde ku Aleku ng'anyumya n'oyo omukyalo oyo akaaba amaziga kaakati nendowooza nti oba bayinza okuba batudde ne bafumba story balowooze nti no Fifi the Queen bajja kumulya oba kulwokuba Fifi the Queen yavuddeyo kyendowooza nti tekyetaagisa kubanga ne bakibeera nga kituufu ffe tetwagala kubimanya mwami Aleku tavangayo mu public n'abeerako kyayogera kaakati Bindeeba Fifi bw'abeera nga yamutadde mu layini wabula kyenenyamu ku Fifi tewali layini gye yatadde Fifi yakomentinze ng'omukazi nedda nti layini gye yamutaddemu Faluku tukkirize eryemu nti Fifi mukwano gwa rape Eddie okola naawe nenkomentinga ku situation eriwo tekitegeeza nti mba nkulumbye nedda Faluku waliwo ensonga nga Faluku nsooka kukubira kasimu oba osooka kunkubira kasimu n'ogamba naye muganda wange embeera akyeriwo kati kyenjagala Faluku omanye nti igwe nga bweweeyisa barayipisi bwe beeyisa barayipi ogenda ku TV ogenda ku radio babajja ku nguudo yasoma biki abo barayipi nga bano abawala Bazahara Toto baani abo basimbanyisenga Justin Nantume babajja ku nguudo ne kati bakola ku TV nabo bagenda ne biyita bannamawulire kitegeeza tasobola kuweeyisa nga gwe Faluku bweweeyisa mu mawulire era tasobola kuweeyisa nga Fifi the Queen bweweeyisa mu mawulire ye Fifi the Queen ali nti ekikyamu oba kiri ku Eddie oba kiri ku Faluku Sakozi wadde bakyali bange nja kubagambako kakati ate bo bali baku nguudo tebalina ethics zonna tebali ethical oba kitegeera kuba toyinza gamba rape gwe bajja simanyi Zahara Toto gwe bajja mu bbaala simanyi ate senga Justin Nantume gwe bajja eri ali mu kuwemula ebibye n'omuteeka ku radio tafunye mentorship ne kati nawe yagenda abantu neyita munnamawulire
Atera banji ne kubukedde obalaba kati Isima abeera ku TV abantu banatera kumuyita kumuwa mulimu kusayininga ati ne bamuwadde omulimu naye nga weebuuzeemu baasomawa kulwokuba basobola okuva eno ne bawagana ne bafuulu figa kati kakulage Uganda yeewuunyisa UCC fuulu figa bamuwako omulimu ku TV Isima abeera ku TV Senga Justin Nantuma akola ku TV Zahara Tota akola ku TV Remi akola ku TV waliwo n'abalala bayitirivu nnyo abakola ku TV nga tebasaana kubeerako n'oba okuba babeerewe boogera nnyo baŋŋaŋaala nnyo bwe tubala abantu abawala abali ku TV abasaana okubeera ku TV Fifi the Queen kuba ali professional mu ekyo era omulaba enkwata gyakwatamu ebintu bye yono omuwala ono kino ekikazi kino ekirungi kino ekyali kikola akasengejja Amira gundi gundi Priscilla olaba enkwata gyebakwatamu ebintu byabwe olaba Farida Nakazi bwe gyakwatamu ebintu bye ng'olabira ddala ali professional oba olaba kano akawala ke bayita ka Natalia kali professional naye kaakati labayo oli omuwala gwe baleeta simanyi Seri Matovu neyeyerusa n'akabina beero so naye yali akola ku TV beero bwe balonda ku nguudo kati sometimes ebigambo ebifuluma mu bantu nga barayipi si bisinze sebyewuunya wabala newuunya station kwe bakola naye njagala otunuulire abantu bangi nnyo abakola ku TV bwe balinga Douglas Wanga teyasoma mawulire era si munnamawulire teyeyitangako munnamawulire naye ebintu yabiyiga MC Katsi ebintu yabiyiga olw'ebbanga lye babimazeemu naye kaakati katusuubire nti ne bano bajja kuyiga bamanye nti bwabeera ku mpewo abalansinga bwati screen oba abalansinga bwati TV oba radio abantu bangi abagiwulira abasoma n'abataasoma kati omuwala RP speed tegyalina era nze mmanyi nti n'okuvaayo okwataakinga Fifi the Queen bateekwa okuba byavudde mu gurupu yaabwe obanga baabiteesezzaako kubanga nange kennyini waliwo abadongo abavudde nga balowooza nti Eddie Mezaaya bayinza omu-intimidating nze banvumidde emyaka 10 kakati nga wali ananvuma ekigambo ekipya tosobola kuvuma muntu yasoma tosobola kuvuma muntu abeera Bulaaya tosobola kuvuma muntu alina ssente nze nambirina nina erinnya kakati gwanvuma tolina kyolya simanyi abaana bo basomera w'amaani oba okitegeera kati tolina kyoyinza kunvuma kati kyoba olaba nti nze ninga muwogo kati oli tiimu ki kuba kati tiimu ziraka ziweze 2 nze ndi tiimu Fifi the Queen siva mu Fifi the Queen sisobola kuba Fifi the Queen ali kuliyo Bujingo bwe yakola amagi wanga yavayo n'ayogera ku Bujingo mu mbeera entuufu kaakati ono yavudde wadde bazanya bonna ebina Uganda yavuddeyo n'amuteeka mu layini naye lwakuba bo bakifunye bubi Fifi yabadde ategeeza ki ku point ye Fifi yabadde ategeeza nti omuntu bw'obeera nga oyagadde omusajja ebintu bye tolina kubiyingira mutofuuse wakika eri gyayise n'abeera nti nalina abakazi beyebaseeko n'azaalamu abaana oba abaana b'omusanze nabo olina okubeera n'okukkiriza nti wayingira mu famire yaabwe gwobeera oyingidde mu famire yaabwe era oba togenda fuuka wa Luganda na musajja wabula bali abaana babeera ba Luganda ne taata kakati gwe RP tolina kuyingira mu nsonga ezo nti osabye DNA kuba tolisenga w'abaana ye yayogedde bulungi Fifi era nga bw'atera okukola naye bwakuba nti kakati ndowooza bwe batunuddemu mu gurupu zaabwe simanyi ttiimu RP ebintu eby'ekisiru ne balaba nga omuntu gwe balina okulumba omwangu ye Fifi alina gwe bayinza okunyeenya naye omumanyi oyo kubanga nedda nti kati weebuuze lwaki gwe baleese ebisitole simanyi aleku yayagalanga Fifi simanyi ate Bindeba yabaawula kati lwaki babireese lwaki tebafunga ebisitole ebikwata ku Eddie Mezaaya kuba bamanyi nti nze nina ssente nzirina mbeera Bulaaya nasoma ebyo bye balimu nabibeeramu nina erinnya kati nga naŋŋamba ki nze buli kimu nkirina entalo zino z'abakazi bano lwaki temubaleese ne balwana entalo zaabwe
anti wali abasajja bangi abalinga babendeeba ababeyerusa abasajja ababeyerusa balimbalimba abawala baffe ne balowooza nti ffe abali mu mbeera bwete abafaanana bwe tuti tuli basiru ne balowooza nti ffe abafaayo n'olwebuuza nti omwana wange Ejjadde amaze okulya kamere lwaki leero talidde nti tuli basiru nti bo abeyerusa abakuba obukalu abeeyogeze oluzungu ne babeera nga abaasoma ennyo nti be bagezi era ne baconfusinga abaana bangi baba confusinze njagala tuddeko emabega waliwo omusiru wa South Africa eyayambula Juliana Kanyomozi mu hoteeri awo n'alaga obupale bwe abeeyerusa simanyi King Lawrence biki ebyo byesaagala kumanya abaana tusiba tulaba nude pictures ababiraga ne babiteeka mu public abavubuka ababeeyerusa bamukuba bikalu abatategeera bo ne balowoozesa Faruku akeera ku makya n'asitula ku mwana we nga tannafuluma n'amukuba akakisi n'amugamba ngeze kuyiiya wadde omwana tabitegeera nti gwoli musiru bo balowooza bali ayambala agula emmotoka n'agitimbatimba n'ayambala obugattogatto ne bukera butya nti be bagezi ne baba confusinga kyova olaba nti nze ensonga zino naziyingiddemu nti abaana abawala bategeera abasajja abo nti gye bali nti omusajja yenna mu nsi muno amale eddakiika 3 mu ndabirwamu nti no yeekolako oyo abeera kimpemempeme kubanga akawunti y'omusajja yenna tebagibuuza nti no kalayo onyirira oyambala otya wabula ekigendako kye babala akawunti y'omusajja ategeera bagirabira ku mwana omwana we asomera wa omwana we ali mu mbeera ki omwana we ayambala atya kwe balabira nti akawunti y'omusajja ono yafaluku nsanyufu otyo akawunti y'omusajja ategeera bagirabira ku maama wo nti maama wo alya kamere Faruku twagenda emitiyana gwe ne Fifi ne tugenda twali ku hoteeri ayiwe maama wange mwamulaba musiiwuufu nalabye omukazi gwe bayita simanyi Miki Minaji ng'alina essimu eringa ya Eddie Mezaya naye nga bamubalirira ali worth million na millions naye nga bw'otunga omusajja ye musiriki alina essimu simanyi ya million 6 naye nga ate Nicki Minaj simanyi Nicki oba Nicki alina essimu nga essimu gy'alina ya million 1.5 kati beba abantu ne bw'obuuza kati abantu abawala abatategeera abo mu Uganda bw'alaba essimu gundi gy'akutte rich nagamba omulenzi ono yakwata bwe balaba ennyambala binde bajala omulenzi ono yakwata kozi muganda wange tamanyi mwana we kyalidde tamanyi mwana we gyasula bamujjanjabirawa omwana azannyisa ki abo bayita ba spam donors kati abaana abawala batomera nnyo ebintu bwe bityo yensonga lwaki Eddie Mezaya nafunye obudde ne ngamba wadde ndi bize nnyo kanveeyo nteekeyo ku budde obutono nnyo nkole ekintu bwe kiti kakati tukakasiza ku kintu omwana ono wabindeeba anti bindeeba yennyini nnyini yalina okuvaayo n'agamba omwana si wange naye talina kubanga bindeeba ekintu akitegeeredde emyaka 10 n'egi tavangayo najja n'agamba mbuno omwana si wange kati gwe bakwanidde ennaku 3 simanyi ennaku lumu bakwanira ttake ku lyato enkeera ng'olyo enkeera n'ofuuka omufumbo otegeera otya munogamba muno mu myaka 13 bindeeba yali musiru omwana si wuwe kwegamba oyo omuwala musiru budongo fala tategeera oba kitegeera nedda ssebo tekategeera naawe ako tekategeera era asana kwagala babindeeba bajja kusavinga nalabye atandise okusavinga abantu ayagala million 3 abamwogerako ajja kusavinga ani nalabye ebibaluwa ani abaweereza ebibaluwa nawulidde Saimo bamuweereza simanyi Emma bamuweereza ekipapula divorce bajja sasula million 3 information Faruku njagala olwaleero omanye ekintu kino nze ndi mu Sweden mbeera Sweden teriyo tteeka lya Uganda linkwata ekintu ekirala etteeka lya Uganda okunkwata omusango gwonna nga nziziza omusango nga ndi Uganda bwe mbeera nga nziziza omusango nga ndi Sweden nkwogeddeko ndi Sweden olina kumpaabira Sweden oba olina kumpaabira mu Interpol
ate nga ebbaluwa okutuuka okumpabira omusango mu Interpol osooka kuteeka bintu byo mu kkooti y'e Uganda, kkooti n'ekuwa olukusa ogende ompabire mu Interpol. Okay. Ate ne bwe mbeera nga nze Uganda n'ogamba nti Eddie Mesezaya kaze Uganda kamufate, bwe tubeera mu kkooti oba bakubuuza omusango yaguddizaawa. Abakazi ba Uganda baagala nnyo amakooti, baagala nnyo abambala amataayi, aboogera oluzungu. Faruku wa idea era kino njagala bannayuganda bakimanye abaana abawala. Bw'olabanga ewakuŋŋaanidde abasajja oba bw'olabanga abasajja 100 n'olabako abasajja 8 abambadde amataayi, kuliko omusajja omu obuvunaanyizibwa. Naye bw'olaba abasajja abambadde nga ba Eddie Mesezaya nga bali 20, kuliko 15 ab'obuvunaanyizibwa. Kubanga ffe tuliriyo tetwekweka, ne bali beekweka mu bujaketi. Gwe weebuuze abafere e Kampala babeera batya? Be basinga okubeera smart. Kuba baagala okuimpressinga omuntu oli bamulowooza nti wa kitalo. Kuba kati Faruku weebuuzeemu nti nze Eddie ayambalira obutishaati buno. Suwaddiru nteekwa okumanya mukyala wange agenze mu ddwaliro bweriti eddagala alinywera wano bw'abeera ng'ali lubuto. Naye abo ab'ebikalu teryamanya, abo abeeyita balooya abakola mu woofiisi. Kyova olaba bannayuganda badongo era bajja kuweerera nnyo abaana mu maama Naaki. Bajja kuvayo nnyo babatawaanya. Faruku gundi yazaalamu omwana yanfunisa olubuto kubanga yagoberera smartness. Kati omwana wa Eddie Mesezaya tasobola kuvayo mu mbeera bwe zityo kubanga baganda bajja kwekwatakwata bagambe nti atuswala. Naye abo bamwambala butaayi bafere buli kimu barepinzi buli kimu bakondo. Oba kitegeera njagala nga tumaliza topikeni olutalo luno lwa Rape ne Fifi ani aludye mabega ani abipika? Waswa waliwo muwonnamawulire gwe bayita Waswa. Waswa yabidiscoverinze era nga munnamawulire nga naye bw'otuleetera breaking stories. Ne Waswa munnamawulire yamutuukiridde n'amusindira ennaku ye. Waswa n'apresentinga ekituufu nga teyeekubidde. Kaakati ba Eddie Mesezaya abali feminist ne tubiraba. Ba Fifi da Queen ne babiraba. Kubanga nze nabadde njagala baveeyo oba babindeeba baakoko baveeyo bafumbe story tukwate ku Eddie Mesezaya. Nabadde ngenda kutuula wano mpe eddakiika 30 bindeeba mbuulire bannayuganda lwaki nakati tannadda mu America. Tali mu America? Ezo story zonna nze nzimanyi. Ebyo byonna nze abimanyi. Yafuluma. Taata wange nkugambye nze zonna nze azimanyi. Lwaki tasobola kudda kati America? I know ng'omuntu Kampala bw'agaana n'ogamba kansooke ngendeko ekalangaalo. Okakasa? Muganda omanyi nze Makinde yanjokyamukko n'esooka ngendako ekalangaalo ennalugi. Wanju abajja kusiba muganda. Ng'ani ansiba? Omusajja ajja kusiba. Ani? Omwami wa Ray. Faruku nze nava mu levo ze bakangakanga. Faruku oli kubukedde olunaku lwe bwasooka okunkyaza waŋŋamba zali agenda kunsiba yansiba. Buli muntu yenna alina ekifaananyi ekyo nti Eddie bagenda kumusiba. Naye Timba omanyi omusota gwe bayita Timba ne Namagoye ali awo omusota teguluma. Kati Timba ne Namagoye birina enjawulo naye byonna begibeera misota. Saagala olowooza nti no nze bayisima aboogera njwanjwa ne babasiba. Nze mmaze emyaka 20+ teri n'omu yali ampadde ku Samoni kubanga bye njogera mbeera ya mbirina era bibeera biyo. Olina obukakafu nti mwali? Oyagala nkubuulire waali? Tubuulirewo. Taata tannaba na kuyingira Europe nti oba ali ku transit agende mu America akyali mu Africa ye. Kati awo weekomye. Oba kitegedde? Ayina ABCD gwe yazannya. Ebintu bino biringa bya palaso. Abantu balaba palaso ne bagamba nti palaso akomyewo okukola music. Kituufu akoze music. Tebamanya kituufu lwaki palaso ali ki? Ali yava mu America.
ngate palaso yali afumbye kankubulire muganda wange ekintu kya palaso kyannuma nnyo ng'omuntu nti omusajja yatoba n'amala embeera yonna n'agitoberamu ye omuntu gy'anoonya embeera palaso obuzibu ne bujja ne bibeerawo ebyabeerawo byesigenda kugendamu olwaba otuuka e Uganda waayita wiiki egi ne bamukubira akasimu nga bamuwadde empapula bamuwadde green card emukkiriza okugenda America kyokka yalina okugendera ddala kwennyini wali agisayininge bamuweereza bbaluwa nga palaso atuuse e Uganda talina bwalinya nnyonyi tasobola kufuna visa nti agenda afune kaadi ya palaso gyeri nakati kiki kyotegeeza mu byono kyentegeeza kiri ekintu kimu nti bwe navaayo era nenjogera ku palaso abantu bangi baali balowooza nti ndwanyisa palaso naye nga kyekyali ekituufu mu myaka mabiri abantu balinamu obwesige abantu neyebuuza lwaki edimiza tabeerangako mu njwanjwa bakuba ffe tuliranga ayogera njwanjwa information yonna Eddie olinga nti abawala b'e Uganda bakyamuka abawala b'e Uganda tebakyamuka wabula bagwagwa omanye ekintu kye bayita ekyo omugwagwa bajajingira omuntu ku ssimu gyakutte bano bemusiriki bajajinga ku nyambala abo bindyeba bali bati bakyalina be bantu beba confusinga nesebo nali e Uganda nga naye musiriki bwe twagenda ewuwe ne Ibula twasanga alina mu nnyumba omuwala omukazi omulungi akolayo ki obukosi gwe yali ava ate ng'alabika mukazi muwala wa buvunaanyizibwa kati oyo omuwala yali confused n'alaba obusimu n'alaba buno obugatto kati gwe bafunyisa olubuto oba gwe bayinza embeera n'egenda walala n'agamba nti bannaye gundi yankola kino naye nga weebuuzeemu was your judgment real oba kitegedde oba wagenda bigoye bye bambala obintu ebyekisiru Faruku twabinze mbadde buli mwaka mbeera e Uganda mbadde Uganda nalaba bankuba kyeyo be bagulira emmere nali nga ewasemakula be nateranga okulya emmere naye nga bankuba kyeyo oli ajja nga ajjidde ku bajeti ya muntu mulala naye nze edimiza yabeera mu butishat ate nze mbandeese bakyali bange balye eva buli wenvaayo abawala bawano baagala nnyo bankuba kyeyo bakyamuka nnyo n'abantu abavudde seeno yokka naye Kampala gwe nkugambye bamukuba bikalu ku nguudo basinga okukonfuzinga abawala baffe era abaana abali ku nguudo okwo baana b'abayimbi kuba abayimbi bakuba ebikalu omuyimbi bamunaga ku TV avuga emmotoka nnungi bafaluku bamwogerako ba edimiza tumwogerako omwana n'atasooka kwebuuza omuyimbi ono kituufu ali kino naye nga kituufu abayimbi mu Uganda tulinamu nga 10 tulinamu basemakulu aba Bobi Wine ba Bebe Kulu ba Kamiliyoni ba Ragadi ba Dr. Udaman bwe bato ba Geoffrey Mutayi abasigadde bagambola nti bagambolinga ne beefuula nti bayimbi basobole okwebaka ku bakazi otyo oba kitegedde naye abasajja be bayita abasajja nti bano bayimbi omuyimbi ate okuswala alabirira abaana be Faruku nze nina omusajja omuyimbi yali wakali ng'ayambala in fact kanjogere bamuyita ambassador Sali ambassador Sali ayambala maama nga bambala ne batonya bwe bati musajja alabika bulungi ambassador Sali ya confusing abawala mu Kampala awo naye muganda wange abaana ba ambassador Sali omanya abaana b'omugenzi Silivia Nandutono omumpya yali omuzenyi embeera gye balimu abaana ba ambassador Sali bayinza okuba embeera gye balimu ambassador Sali ali South Africa ali South Africa okakasa byogera muganda wange bino byekugamba nze tebatwalangako mu kooti abawala bawamagezi bakonfuse abantu bano abambala ennyo bwe bati abamala ebudde mu ndabirwamu bakonfusinga abawala gwomanyi abakazi gundi ambasada beyeebakako omuli ne basupasita abayimbi nga bamulabangaayo akabi ate abakazi omanyi Faruku omuntu bwe bamulaba ku TV nsobola okujja wa Faruku nenkugamba nti Faruku mpa ku motoka yeno ngenda kuwusa emitiyana kulwokuba omanyi nina erinnya n'ogimpa kati webagimpa oba nengenda nenewola emmotoka ng'emmotoka ngenda kisasulira mu bivulu nga 30
oli bwakulaba n'agamba gundi wakabi nenga mutuufu amazima gali nti n'emmotoka gy'ovuga tomanyi kkala bw'ebeera nga bagiscratchinze bagifuuyirawa nga byonna tolina ky'omanyi naye abawala ne babasimbya layini kati abawala b'e Uganda bagwagwa tebamanyi bantu baliriyo bw'omanyi abawala be bafunyisiza embuto mu kwekweka olwa visa simanyi ngenda kutwala America ngenda kutwala London nkutwala Canada ngenda kutwala Sweden naye nga in fact omuntu oyo tasobola wadde okubeerako ekiyenje kyalinyisa ennyonyi naye ng'ate abantu abayita abantu abalinyisa abantu ennyonyi beba Eddie Mesezaya tubeera easy oli akulaba n'akubuusa amaaso n'agamba laba kano naye nga gw'omanyi n'ogamba nti embase bwe batunula mu profile yange nungi bawa omuntu visa bw'ogamba omuntu tikole ABCD ngagamba gundi amaze emyaka Bulaaya mingi yanenenenenenyo simanyi kulw'okuba ayaka anyirira gidde mu motoka nsajja nze Faruku mbadde e Uganda oba mbeera e Uganda nevugira akamotoka kanka milioni 2.5 oba kitegeera nakoma okuvuga emmotoka y'ebbeeyi luli nga nkyayagala okulaga abantu nti kituufu nva Bulaaya nga nvuga zi Ford naye kati mbira mu kamotoka kanka milioni 2 nemba nga nfaanana omusajja akwata enseenene e Masaka naye enjawulo ebeereemu nti gwakwata enseenene omwana wo asomerawa era wawulidde babeera abalange babeera London babeera Bahamas babeera gindi kati enjawulo wejjira kati abantu abaana b'e Uganda abawala tebaagala kumanya ekyo baagala kumanya ovuga mmotoka ki waliwo omusiru akola ku CBS bamuyita Dr. Kwefurukuta twasisinkana wajja alunda mu biru sebo olwandaba n'ayimba simanyi emmotoka ovuga simanyi nga agezaako okubuuza nti ovuga mmotoka ki oba kitegeera ku lw'okuba ndabi omutima gwange gwaseka ningamba nti kakati gwe oyinza okuba ovuga emmotoka yabbeeyi osinga eyange naye ekibuuzo kiri ekintu kimu nti bw'olwalira wano tebagenda kukusondera ssente zikujjanjaba mu nsambya nze banansondera kati babaana ba Uganda ebyo tebabikola ki tebabibala babala gundi mumanyifu gundi ayambala bulungi gundi ayogera bulungi gundi akuta essimu ya bbeeyi gundi ali kino so abaana bangi abawala babafunyisiza embuto bino biri kyekimu kubaka ye Moses nti kaye Moses ayogera nnyo na confusing abantu biki nagamba kaye Moses tojja kulinnya nnyonyi banayogera batandika kukola kwa embase kasajja gwe wenyumya nnyo nkoma nnyoko yamaze dofuna visa kale kakati katulabe agenda girinnya ofe yagirinya naye nga nze amugambe ennyambala bisaati bino yajja kuba ku screen nangamba nti engoye zino zennyambala simanyi njira amata wototegeera oyambala otya engoye zibayiridde amata abaana bo nti olw'okukala bwe ziti naye nga ne beerabira nti ekikola omuntu gubeera mutuwe ebyo bye nagamba John Black bwe yabba bwe yaconfusinga promoter w'e Canada ne mugamba John Black nze Eddie Mesezaya nti obadde ogamba kisebo nti waconfusing omusajja bwati ne bwati mbadde njagala mutubimalirize nangamba sebo bulijjo nkulaba musajja gwe oyasama nnyo va mu businesses nga tuli ku ssimu era kye nakola namugamba kale taata njasama ogambye tomanyi nti bisaagala kukumanya bwati bwe yaŋŋamba ne mugamba baasi ne bamuteekako emyaka egi nga tayingira US kati essaawa zino yamanyi yejjuusa n'essimu gye namukubira kati agamba akasajja kano saayogera nako bulungi emyaka egi nekivulu kyamyemu katono nalaba ndi kalokasiita yaganye ogwo promota omu yemulugunya ku kalokasiita kalokasiita yabadde alina performing eyo e Germany naye kalokasiita appointment ya embassy teyagenzeeyo ate nga sente yazifuna ndowooza naye tujja mutunulamuko tebannaba kumuleeta mu ofiisi yange naye banaba bagireese beera nja kukontaktinga kati kyenjagala okukulaga Faruku nti abaana bwe batyo abantu bwe batyo banyooma bwe balaba Faruku ng'oyambadde obutishaati akubalamu n'atandika okukugattagatta naye erabira nti oli professional kati nze mbadde ndaba bannamawulire bangi Faruku ababadde batamanyi nti Faruku ennyonyi wazirinnyalinnya dda
abalowooza nti ennyonyi gy'osoose okulinnya kwe kugenda e London. Kulwokuba babeerawo ne benyumikiriza bw'agenda eki n'akwata obufaananyi ne beerabira nti waliwo abasajja bafaluuku mu nnamawulire ayinza okuba ali omu ku abo abasinze okulinnya ennyonyi za Uganda. Oba okitegedde kati abantu mu Uganda they overjudge. Ne basuuminga omuntu ekitali kituufu. Oli n'agenda mu jimu n'asitula ennyama n'akola kino. Olumu olwaba ne bagamba bannange gundi yakwata alina olubuto bwe ruti. Bannange gundi yakwata. Neerabira nti waliwo abasajja balinga Faluuku ba Eddie Mesezaya aba BWIINO. BWIINO alina kiro 65 ku 7. N'essaawa zino mu Uganda yasinga okuzitowa. Njagala tugende ku kintu kya Donizera. Donizera nalabye e Dubai waliyo ekisaga. Simanyi musajja we baasooka kuba nti teyafa, simanyi biki abuza nagenze owulira nti ate bamwokyeza bbawe bamwokyereza Dubai, simanyi biki nga mpulira ebibuuzi bingi. Kakati gwali awo mu diaspora sooka otubule ki ekigenda mu maaso mu ya Donizera. Nedda tokozesa statement nti gwoli awo mu diaspora. Wabula walikozesezza ekibuuzo ekigundi nti gwe mumanyi. Kale tubuulire ssebo. Ekisookera ddala bannayuganda baddemu ku magezi. Munno bw'abeera ng'afiiriddwa tolina kuleeta bigambo bimudimiininga. Kubanga okufiirwa teri akugula. Teri ayagala afiirwe. Wadde nga waliwo abantu abatta abantu baabwe. Naye Donizera omusajja oyo Jim yazaala omwana wa Donizera oba abaana ba Donizera oba yali bba wa Donizera. Ababigayi be baliwa? Saagala kubiyingiramu. Simanyi. Naye nkugamba kuba Donizera atugamba taata w'abaana be. Ogamba oli mumanyi ate toyagala biyingiramu. Abaana ba bigayi anti omumanyi agamba nti nno Big I tavangayo kwegaana nti talina mwana wa Donizera. Otyo? Kaakati nze lwaki nvayo mbiyingirire? Donizera tavangayo kwegaana mbu talina mwana wa Big I. Ekitegeeza waali ku baana baalina. Kuba Donizera mukyala muzadde alina abaana abasukka mu omu. Kaakati njagala nkulage nti bannayuganda in fact kambeere specific abalala sijja kuboogerako kanjogere ku Musiriki. Musiriki yalya ku ssente za Donizera. Waliwo kana akasajja kana akatunula nga akagenda okufa ke bayita Kibedi kali Uganda eyo. Kalya ku ssente za Donizera okuva ku ngatto okutuuka mu lubuto ku byalidde ebimugenda mu mubiri. Bwe mubeera nga mu breakinze n'omuntu olina okwerekeramu ak'obuntu. Nti Musiriki ogenze Uganda obaddeko mu motoka za Donizera akututteko ku lanchi akututteko mu mabaala osuza mu nyumba mu hoteri bakuleko ka contribution ka Donizera. Muwe mu respect ne mbeera mu breakings werekeramu akaki ak'obuntu. Naye tosobola kukozesa mu kisogo kulwokuba mwakyankalana mu bino bya Facebook n'olyoka otandiko n'oleeta topic ne mu discuss nga musimanyi okwokya omuntu bookya munaku kubanga baba Donizera bamwokya bwokya Dubai. Simanyi obungeeta ozunga otya n'obuvu. Simanyi oyo mu America otutta obuvu ng'ate lwaki teyatwala muntu yenna bw'aba alina ssente. Nga boogeza obutamanya ne bagamba nti omwana wa simanyi bba wa Donizera yali badde agenda kugaggawala kati naye bbaawe teyalina insurance. Anti wuliriza mbu yali mwavu. Simanyi yali yagongobala yenna talina insurance. Omuntu alina ssente tagongobala bw'atyo. Ne beerabira omusajja BMK bwe afiira yali afaanana atya. Otyo? Naye ng'ate yali biliyoniya mu Uganda. Kwegamba abantu bangi Faluuku boogeza obutakola ki? Damanya. Naye nga bw'ombuuziza njagala ntwale omukisa guno. Njagala nsooke mbuulire bannayuganda nti Donizera si mukwano gwange. Era nze sina kye nali yalinze mu bulamu bwange ne Donizera
oba nti yali anguliddeyo kacupa ka soda oba yali ankubidde ku ssimu ne tunyumya oba okitegera bulungi kyentegeeza si mukwano gwange naye ate mmanyi nti sisita wange munnayuganda munnange ekyo kituufu kaakati ekimukwatako ekituuka ku Donizera kisobola okuntuukako enkeera nina okubeera liyo nga bw'olaba sisita wange Fifi da Queen bw'akola nti ali liyo embwa giyita mbwa wadde era emimuzanyo ebinayuganda ajja kukusabula ekyatta bawa Donizera yafa COVID omuntu alwadde COVID eno e Bulaaya abantu batya ekintu kye bayita COVID olaba ne bweyasimulira ku mulimu bakuwasa sipe ne bagamba ddayo eka mu mbeera eno gye tulimu ey'obudde buno omusajja yafa COVID tebakkiriza mulambo muntu afudde COVID mu nnyonyi solution yali emu yakumwokya oba kumuziikayo kaakati okutuuka okumwokya ayinza okuba omugenzi ennyini yasalawo n'agamba bandokye oba kitegeera nga Donizera yagoberera ekiraamo ky'omugenzi kuba Donizera yalina authority ku mugenzi nga mukyala w'omutongole kuba yali wampeta oba otegedde bulungi kufuna okukwata evvu Donizera n'agenda nalyo eno abazungu babikola nnyo bookya abantu baabwe abafudde ne babajjamu evvu eryo ne balitwala mu zi factory ne zikola ebikomo ne zikolamu zi necklace oba essaawa oba ebintu bwe bityo oba zigalubindi oli kyayagadde oba ne bamukolera ekikopo ne bateekamu evvu erivudde mu muntu gwe baayokya abaana bonna ne bagabana ku kakomo tekyabadde mu sitaani tekyabadde mu sitaani anti nkulaga nti osobola okulaba omuntu faluku ng'alina akakomo neweebuuza omusajja ono atajjako kakomo kano ayagala akakomo nga musajja alina ssente oba mukazi alina ssente naye ng'ebyafaayo yabimanyi akakomo ako kalimu evvu lya maama kalimu evvu ly'omwana wange kalimu evvu lya mukyala wange ntegedde bulungi kufuna kaakati bano ba emusiriki ne banna abadongo bayinza kubeera bamanyi ki oba kyekigendera kya Donizera akolemu ebintu agabira abaana be baleme kweragira taata waabwe mu mbeera eno Donizera twandibadde ebiboozibozi twandibadde tumukola ki tumubudaabuda otegeeza kiki kyokka kye tulina okukola yabwongobala kubanga Katonda yakisetinga obulwadde obugenda omukola mu mbeera eyo ekitegeeza nti abantu abagongobadde bokka be babeera abaavu teriiyo ssente eyinza kuzza muntu ggumba ng'abadde agongobadde Katonda yekka yakikola